Fiki Gaza abadde boyiwo. Wakere enkya n'ogamba Fiki Gaza alumba epalaso. Ng'olina entalo zo ne palaso. Fiki Gaza n'omusuubiza omuwa ssente mugenda mutwala mu bakulu bamuwe ssente. Wamutwalayo. N'okeera enkya n'oataakinga Dr. Jose Chameleone ng'amaze okwogerako. N'oyagala era Fiki Gaza mbu alumbe Dr. Jose Chameleone n'agaana. Era n'obeera ng'anooma naye ng'ofaaki. Fiki Gaza toyina shemu gye wali omututteko n'omugaja ntugende tukube show yino. Wabula okumuyita okulya amayirungi kiba kimugattako. Fiki Gaza zaate ennyimba ze nga naawe ote ennyimba ng'akutuliramu challenge gwe toyina challenge n'emu gye wali omutuuliddemu. Nze sirina lutalo naawe naye nkugamba mazima alien skin beera owaddala. Vamu ebyokusudiya mbu papa ebyo bibaawo ng'omuntu akwagala era nange nsookera enkya ne nkutuuma papa ne nkuyita. Fiki Gaza obadde olina omwagala ennyo n'otamukola bya kisiru n'otuuka n'okwatamu boyiwombo omuloge mwana. Naye onaddamu ebyo bano bakadaama abeekuba olupayipo mu mabina okudda okusudiya. Mbu papa ye tasobya nawe n'odda eri n'ogaziwa. Zeeyongedde ndowooza oziwulira. Wandibadde oluusi ogamba nti ebintu bino tuba tusala omugambo naye biibyo. Naye wotunuddemu bagamba nti mbu omuvubuka ono ayogera ono mbu yakoze oba yakola juzi gyovuddeko aneeno birthday party mbu n'agiteeka ku mitwalo 2 okuyingira. Mboba yali expecting abaana ba Fangoni oba ne boss ajja kugendayo. Mboba boss teyalinnyayo. Kakati mbu kye kyamutabula era kyeva olaba mukuba left right center. Amulangidde n'obulogo. Nze ndi wano munnange kubanga nga kutuusaako. Bingi nnyo byolina okubanga ofuna era nze wendi okubanga nga kuwa ate onatabukidde ba CBS radio. Nsonga ki muyinza okwebuga lwaki abaviiriddeyo naye munnange talina bigambo biwoomu abalangidde buli kimu mu mbaale okuba kampeyini. Nswembuuliza nti abakozi ba CBS mwafuuse ba lutalo mwafuuse CBS mwagifudde kibiina ekirwanyisa buli mugamba abagala tetweyagaliza. Omuganda avuddeyo akutte ku lw'Ebuganda ate radio ya Kabaka yekutta omumuli ekutta akati kati bwekyagabagaba kati tugenda mu wiki 3 naye buli program gye mukola bemusiibako bwetabagambe ko tewali mulala ajja bagambako. Nsaba munsonyiwe siri muwagizi wa Nuupu naye ndi Muganda. Mbuuza mwe mwali muwuliddeko ekintu ekyo nga kikolebwa mu regioni endala. Abasajja abakyoli bayina Ogengara Tigo. Ogengara Tigo yakola nnyo ng'akolera FDC naye tebamujja mu palamenti mugamba yakowa bukoyi byabufuzi. Ye teyali mukulu. Tulina omusajja oyo. Omusajja ono naye ali eyo gye twabadde. Kubanga tugaba tuusaako era okubanga tuvuga obubaka butuuke buli wamu yabusaanidde okubanga butuuka. Ate omukulu Teacher Fred Kajulirumbuye aka Chemical Ali aviiriddeyo omwana mulenzi Asadamani Makebe. Nsonga ki biibino? Babasse abantu bangi bavundira mu makomera gw'otambula otaayaaya information gye tufulumye mu gye mukuba nkutegeeza olwaleero todanga muko mentioning linnya lyange ku platform yo yonna. This is last warning, otherwise nja kukulabisa oyinza n'okumala wiiki ejjanga tozze ku ttiimu eyo. Ekyo kikuddiramu nkulabula toddamu kwogera ku linnya lyange ku platform yo yonna wadde odiisa mu kamwa, otherwise nsobola n'okukulabisa ne wiiki ejja n'otaddamu kudda ku ttiimu eyo wadde okulabika competitor president oba osaaga. Nkulabudde bulabuzi komye okwogera ku linnya lyange information gye njogera gire kubanga nina ku it's on record. Buli security alert ze nakola nga ne bali BBC ne bagala bazikyuse bakobekkereza ludda wo yali kubanga abaali bakolera state so teweeteeka mu position nti owakanya information yefuluma nga gotona information yogenda fulumya. Stay warned. Sigala mu layini yo tokigeza era toddamu kwogera ku linnya lyange oba okwogera ku security alert bwe ziba tebazogedde ku ggwe. For a good 6 years nkola information gwe tosobola kukola information almost for 30 minutes so nkigamba toddamu gwe nkumaze ka to prove you
bwe nayogedde information ekwata ku meeting yabadde ku papapo wakati wa Mpuuga nga asinkana David Musiri ebyakozolwa mu birabye. David Musiri yakozolwa mu birabye. Yabadde n'omukyala gwe bayita Nakuya eyeesimbye mu Kampala Centre okuba Makkaadi. Kati ye Tafubbi avuddeyo bino byayogedde. Tafubbi olwadde avuddeyo n'ayogera bino. Njagala ow'amatuku voice note yen. Kati olwoka otegera bana bavubuka nti bo bwe tukuba security ne bagamba nti tutiisa abantu aba ayina kya blocking. Kati ku information gye nafulumizza ku meeting yabadde ku popopo ulira Tafubbi kyagamba. Owekitiibwa Wasotya Ssebo mbadde kubirako nawe like okyawo omudde ono Sekide Robert Tafubbi mukama wange gye baliko mukama wange munange njagala nnyo okumaking ekintu clear because I have a lot of respect for you nga gye no mu struggle. Information gye wafulumizza yabadde si nkyamu n'akatono naye njagadde nkunyonyole nti nze nali mperekedde muganda wange Musiri David kwa tubadde ffenna mu struggle nali mwolekedde popopo ng'omuntu nali simanyi gwagenda kusinkana naye of course butuuka mu kifo ng'olina omuntu n'abako gwasinkana balowooza naawe waze kusinkana muntu oyo nze teri olunaku lwe ngenda keera ku makya I disrespect my president. Nyinza okuba saafuna card but I have a lot of respect for my president and for this struggle. Madde eddoboozi lya nkizo okugezaako okukulira n'okulwanirira enkyukakyuka mu Uganda sisobola kukivaamu mukama wange. Era nkutegeeza ebigambo bino tugenda kundaba nga nkedde ku makya ne nyambala kaadi ya kibiina kyonna mukama wange ndi wa National Unity Platform. Era mukama wange ategeeza ensi nti ba stakeholder ab'okubiri abantwala mu parliament baba bakola decision yakuddayo neebuuze ku ba stakeholder abasooka abantu b'amakiri kubanga tuli ekibiina kya people power. So njagadde nzije obuse kutegeeze mukama wange tonsudda nti nsobola okukeera ku makya nendyamu struggle olukwe oba nenkeera ku makya nendisrespectinga mukama bwe yasaaka ekisa kye ne feva okulembera kyomukyuke kikoze mu bwetowaze n'ekitiibwa ky'amaanyi mukama wange kansubi esikoze ensobi siba bulungi. Right. Oyo ye Comrade Tafubbi nga confirming information gye nayogedde yabadde ku papapo wabula yakugambye nti he wasn't part of that group yabadde avuzeeko bufuzi David Musiri ogenda osinkana Mpuuga so yeti yabaddemu lwakuba drone zaffe zaamukutte ejjumula nga aleesaani alese David Musiri so security alert nawadde nnya nga mulimu n'eno olw'okuba nti ono kimukakaseeko azze n'agamba nti information gye nadde yadde entuufu naye yeeta yabadde part of the team nawadde security alert nnya kati gwe mukulu ngenda kukusaba kitwale nti tomumanyi nange sikumanyi byenkola bireke nawe okola bibyo bw'ona ogenda mu maaso ng'ozzemu okukola vidiyo endala eyo ne ttiimu oyinza ogivaako mu wiiki egi nkulabula ne buwiiki muyinza obutadda mu ku ttiimu eyo ekyo kyonkulabula kuba kati olaze olinga ali mu koodi so sitewondi nze gw'ozannyirako naluzinga obulamu bwange gw'oli Kampala olya onywa otambula nze naluzinga obulamu esinda bulamu kati bwe nfuna information eri ababadde Uganda nga gojoditi fusinga azifu nti olina gw'okolera nze bw'ogamba nti ngenda kukwatako wijeji tosobola kusigala ku campaign trail tubikalubye era nga weebita essaawa ya kakati we tuli byonna byonna nga bigenda mu maaso ka neyongera nange okuba nga nkuleetera amalala twabawuliddeko ku nsonga ya General eyabadde alina ekifaananyi kya mwana mulenzi Solomon Kampala ng'ono mutabani wa mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bye yageredde ku kifaananyi kiri omwana agambye nti Uganda tulabye ebintu bingi uno waneno. Uganda has witnessed a lot from the coming of His Excellency Ssentamu Kyagulanyi. We had never experienced this during the regime of Besigye, Dr. Besigye, as the opposition leader. We had never seen any anti-partisan person coming out in broad daylight campaigning for a presidential aspirant who is Museveni. It's the first time we see the prisoners coming for rallies along with their officers. Yet we know
they have to be in jail exercising their duties, but they are busy on presidential rallies. It is when we've seen kids from different schools being carried to rallies. Mu campaign ezabesije tetwalaba binene bye tulabye mu guno omujiji. Guno omulembe we tulabidde omulimu omukulu lopu gwakola. Guno omulembe gwa Kyagulanyi we tumanyidde iPod chechi era biki byekola. And I think they abolished political education not to awaken us kubanga kirabika abasinga bali batandise ozukuka, and they abolished political education. And they didn't see His Excellency coming, Kyagulanyi. Abasinga bonna bali bajjayo emitwe nga babakuba ku mitwe nga babatta. Muzaata, Kirumira yabyogerako nga Kyagulanyi bwabyogerako, ne Kirumira ne balyoka babanyiga. Kaweesi kwegamba bali banyiga buli asobola okujjayo omutwe okutubuusa. Twandigenze okuzukuka nga batutunda dda. Ng'oli Munnayuganda naye nga tolina nawe oteeka kigere nti wano we banziika, wano we banzaala. Batutunze batumazeewo. Bantu batini abalina ewaabwe. Abasinga bali omwo mu Kampala naye omugambe nti dayeko ewaabwe. Talinaayo. Naye be bani omanyi n'omusiru asembayo tasobola kwetegeera nti ali mu buwambe. Yo yakwata ekisaati kya NRM nagera n'ayasaamirira. Waliwo video gye nalabye nga bali b'embaale naye nga bagamba for 40 years they've benefited nothing, naye they are still supporting. N'ogamba kati laba embodoolizi n'ebimmonde. For me, I always thank Kyagulanyi because I learned to be audible enough and speak for myself. That exercise is right given. N'aba NRM batusibako like okubeera ng'oli mu fear to express your feelings toward the unsatisfactions of the services. Nga nabbanja watiisa abantu abalonzi abamu basanga ku rally. Bw'oyogera ennyo nja kulagira bakusibe. What is that? Is that democracy really? Yebyo ate nga tuvuddeko nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Ono ye atabukidde omukulu Abdul Katuntu. Abdul Katuntu ono bamujjukira bulungi, yaliko muna FDC. Era yawangula akalulu okuyingira parliament nga muna FDC. Natukayo ebintu tebyatambula bulungi azini mu kibiina oba bamulabamu ebituli saategeera ne bafoolinga apart. Kakato ndako lwaleero yali mu kukunga abantu bawe basupportinge His Excellency Yoweri Kaguta Museveni naye onaamuviiriddeyo. Nenda bakobe ekintu kirala. Buli muntu andikirizamu ngaidi nti nize kapiteni we mwinde tutyame tukole timu edo okunonekeza president candidate wa speaker akagogoya era timu eyo ngabe mundikirizamu nize ndiro kwa kapiteni wayo. Nize Henry Maganda Matia Cholo tudense ndi muna mawulire. Oyo bamweta Abdul Katuntu mumutegeire. Oyo omusaadha amaze emyaka 25 mu parliament. Abantu mubayimiriza okwamba etimu kiyidde. Katuntu bamulonda mu 2001. Oyo ava okwogera ebigamba ayibuti saawa eno yasazeewo awagira General Museveni. Era yasazeewo n'akulembera buti okunoonyeza General Museveni akalulu mu Bugweri. Aye Katuntu bw'omubona andidukiza ogute ogunene ogulawo gwe twalinga nagwo wakeeye waife. Ng'ole bw'abona enteere buli omu yeegomba afune ku lulyo lwayo. Aye ng'ogute gule gulaawo ng'abantu abasinga tibakiyiddi. Kati ng'abantu bwe baleeta ente disaze baleeta nendo ogulume gule guniineku. Ng'ogulume guno bwe baleeta ente enkazi gubaawo guti gwagiwunaku einuma gwawanika enindo mu ibanga bwe gwise enindo gwaja gwali eisubi. Aye ng'enkazi ere gye baleeseesaze yeetegeike eti ide ente enkazi ebaawo era gwayiramu bwe wabaawo enuma eddi n'edindi ediida gwadigoba entototo. Aye ng'ezira kye gukola. Aye ng'omuntu abona ekiraalo kyaife akobewa muzeeyi nguudo balina ogulume gulo ogw'oluli olulungi aye nga guzira makulu.
ni Katuntu. Mpegano Katuntu lawyer amaze emyaka 25 n'endonkobere kuyiwa omusoga. Ekintu kirala ekigema ku busoga kyewawulira ku Katuntu nti aviire yakirimu mu myaka 25 gyamaze mbukulembeze nga MP uninterrupted. Ni gulo ogulume gule guuna kubuune kunkazi inuma guti. Gwawanika enindo mu ibanga. Walowooza nti aha gwayira gwo kukulya isubi. Ate gwamala gwalemesa n'ebirume bire ebito okwidda ni Katuntu. Useless. Oyo Katuntu okumanya nti azira makulu. Yali yakangira mu parliament emyaka 3. 2004 omuliro gwayo ky'abantu ebuseesa trailer y'amafuta bwe yagwa. Olw'obwavu bw'abantu bwe baalimu. Abantu waayire baali bakiddi nti amafuta gayitaaga emmotoka. Baasalawo baagema ebidomolo olw'obwavu bakoba tufe bajje basena amafuta gale okujja okumaliriza. Nga amafuta gano gayisa abantu abali mu kinaana. Ebuseesa ku luguudo awo amagomba ago mugabo n'agali Massgrave. Aye Abudu Katuntu azira magezi gasobola kukola research nti kiki ekyaviira kwa abasoga nga bakidde amafuta goocha ayo okusalawo beeweeyo bajje wakiri gabooche nga banoonya amafuta kufuna ssente. Azira makulu ni gulo ogulume gule oguli mu kigo ogulaawo baneiba bagwegomba aye guzira makulu. Abudu Katuntu. Abudu Katuntu azira magezi kutegeera nti ekyaviira kwa abantu abo ekinana n'omusobyo okuya batyo wabula n'omulambo omulala omuntu ategeerekeka. Lwakubanga busoga yona yali ezira fire brigade nti omuliro gwagema abantu gwaboocha fire brigade yaidanga wabiseesa wamukaaga kuva Kampala. Abudu Katuntu azira ku magezi gategeera eyo yali nsobi ya gavumenti eno nga omuliro guno gwayokya abantu baifabo nga gavumenti fire emotoka dona dino mamba buli kimu kyona edati ya gasi ditambulira kubeesije mu Kampala didwire aye nga busoga yona ezira motoka fire brigade ndala. Aye Katuntu azira magezi gasobola kutegeera nti eyo yali negligence ya gavumenti eno era tiyafuna magezi Katuntu kwirayo mu parliament yakobe nti banange omuliro guno gwayokeiza abantu ebuseesa abantu kinaana baaya beyond recognition. Ensonga yabaire nti we baayirira omuliro guno mailo mukaaga okuva ku poliisi enkulu eyeiganga. Singa iganga yabaire ni fire brigade mudakiika 2-3 yandibaire etuuse oba oliawo twalitakirizaku. Katuntu tiyafuna magezi ekyo kukitwalanga kiteeso mu parliament. Katuntu n'endondage kwebusoga kozi ebairewo egema ku bantu ba bulido kubanga abakobi awangalire kuluyirwa opposition nga Katuntu omuwulira nti agirimu. Nenda iwonkobere Katuntu ensonga y'ebikaddo buli muntu yavaayo yayogera naife abantu ba bulido ku bikaddo. Katuntu yavaayo oli okumuwulira nti akulembeire ensonga ya busoga. Ayenga buti mu ba member of parliament mu Uganda abasinze okulwamu Katuntu mwali wakubiriye busoga okwira ku mama Kadaga. Abudu Katuntu okukulaga nti n'ogulume gule ogulaawo oguli mu kiki mu lugo ogulemesa nibino ebitototo gwe okwidda bikole kibinineku. Baatuuka n'okujja mu kibali ekyo mu Kidi ekibali ekyawula district y'Ebugweri ku y'Ebugiri oba beetawo igogero. Bagobamu 10,000 by'abantu abaali balima mu omutyere. I think it was 2011-13. Abudu Katuntu member wa parliament w'ekitundu ekyo tiyafuna magezi kukuba nti no kanje ndiwe w'omubiri kulwa abantu bano. Ogulume gule ogulaawo guuna kubuune guti gwawanika enindo gwayira wansi kulya isubi ayenge enkazi yeeteze butiimu abasoga nenda munkobereku. Katuntu wamubona kuuliiwe ng'ali awo mu nsonga d'abasoga. Very useless. Ni gulo ogulume ogulaawo oguba mu kigo ng'ekyalo kyona bagwegomba aye ni bw'oleeta enkazi n'efukamira wansi guzira kye gusobola kukola. Ni Katuntu. Era twabakobera n'abakobera ira nti General Museveni
alina abantu be yagula mu opposition yabasigaza mu bibiina byabwe abandi yabagula mu opposition yabayiza direct mu NRM buti mumaze okukitegeera Busoga General Museveni aba opposition abali mu NRM Asumani basalirwa Abudu Katuntu abo ba NRM ayibe yaleke nembali buti muwulire buti saawa eno aye omuntu webugweri emyaka 25 ndogera n'omuntu webusembatya omuntu webusesa omuntu webutende omuntu weibango oweibako mwena abeidudi abekagamba nendo nkobereku Abudu Katuntu gawe yatwala kuwaire naikonto ndalete yamadi 25 years Abudu Katuntu 25 years chichobone Busoga wotambula ebugweri akasaza akatono kati kebafuire do district Abudu Katuntu chichali mu Busoga ebizibu byetubaire nabyo mu Busoga kizibu kiche wabonaku Abudu Katuntu nti aviireyo kulwa Abasoga kuba butizi the second most senior mu parliament 25 years very useless ngagule ogutegula ogurume oguli mu kigo ayenga gulawo olebwe agubona agwegomba aye nibwolete enkazinga yakasala emirundi 10 guuna kubuune guti gwali aisubi buti banona abantu na garume getulinago mu kiraro kyebeta Uganda nga General Museveni yagalaga aye gasigala mu kiraro buti abali ku kyaro n'abantu bebugweri babeyo bayisunga tulina ogurume guno gulawo very useless abantu engeri yebabonaabonamu bw'obanga totegeera nga 25 years nti abantu bebugweri bali bubi abantu bebusoga bali bubi ebugweri ezira malwaliro Busesa hospital Gibone health center simanyi 3 very useless Katuntu wabona butimu okusoma kweme kwabayamba ki very useless ja ku isomero lyebutende ja ku isomero lyebukote kagala obona abaana bati amebukote kawansi very stupid aye wabona nti omuntu atusiza Abasoga okuba kumbeereyo ngebukote ka abaana bali kuti amawansi je bubengo obona amasomero ago Museveni buti goli wagira very useless Abudu Katuntu you are Sayasa byebyo nga bobiraba naye nze mbaho kubanga nkutusaka mawulira genjawulo abaana basabulira ddala era omwana akusabula nga ne point wise teeka ng'olabira ddala kyasabulira buzima point bweri naye nga ekituufu abantu bote betwali tulaba nti bantu balaba ebintu ate tebabiraba nga ffe wetubiraba oba nga abalala babiraba naye abo wetuli webali kubanga wekomedde ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo